Edward Bungi abadde aweza eky'obukulu 57 yasangiddwa ng'afiiridde muzigo gwe yapangisiza. Kigambibwa nti ono yasooka kutunda maka ge agasangibwa ku kyalo Luteete mu tawuni kanso ya Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso. Kitegeerekese nti amaka yagatunze obukadde 30 kyokka abaaguze ne bamutusasulako obukadde 21 nga kigambibwa nti zino baamusenzesenza azitwale ew'omusamize azizaazeemu ziwera obukadde 2 nga yasigadde abangi obukadde 9. Nti atuna miliyoni 3 naye nga bayinza okuba tebazimuwaza awamu baziwamu miliyoni nga 2 balekwamu balance oluvannyuma. Muzeeyi wabeera ne poloti ye n'aleeta abaguzi n'aleeta babuloka ne baleeta abaguzi ne balambuza Hajjati eyagulawo. Kati we yagulawo chairman namugamba ssente zino zikole ki zirekeewo waneeno tumale okunoonya we tugenda okugula. Muzeeyi we yagenda n'abantu be yadda yagamba chairman mpa ssente za chairman naye teyalina kyakola n'akwata ssente n'akola ki n'azimuwa. Bwe yazimuwa n'azitwala mu basawo abaganda zizaale. Wabula bwe yatuuka eri bazimuteera mu kibokisi abafere baasalaasala amawulire ne bagateeka mu bokisi ne batuuzaako ne ssente ne basiiringa. Namugamba nti gwe situza otwaleka osumulule tosumululira wano. Yagenda otuuka nga mpapula z'amawulire ze ziri mu bokisi amaze omukuba ku mutwe. Muzeeyi bamufeera teyatiyako naye wadde 10. Muzeeyi bamufeera teyatiyako wadde 10 era bwe bulwadde obumusse stress. Alwalidde ebbanga ki okumulaba nga naye bokisi 2. Ono afudde mu kira kikeseza olunaku olwaleero. Kyokka abatuuze bagamba nti yagenze okukebera mu kibokisi nga kijjudde ebipapula nga kitegeerekese nti yagenze kwerosi okwekubira enduulu. Ne bamugoba nga bamutegeeza nga bwe yajja n'abaguzi nga bo kye baakola kussaako mukono okulaga nti atunze nga wano Puleesa ezamukubidde. Bwe baamuwa ebicupuli yafunamu ekikawo n'addukira wa ssentebe n'amugamba munaye ssente zibampa ndaba cupuli. Ssentebe n'amugamba ssente ezo zaali nnamu naye kirabika wafuna abakufeera abaana bakubamu ebicupuli. Basabye poliisi okubayamba ku bafere nga muzeeyi n'abaana baali bamuddukako oluvannyuma lw'okutunda amaka nadda mu muzigo. Kigambibwa nti olunaku olw'eggulu abaana ba muzeeyi baze oluvannyuma lwa ssentebe Sawulo Ssemakula okubakubira essimu kyokka ye baatuuse bamutegeeza nti kabaddeyo baleete emmotoka emutwala nga amasimu gaabwe tebazzeemu gakwata ekyawaliriza batuuze okuyita poliisi era oluggi poliisi ekonye lukoone okuyingira okwekebejja omulambo. Kati abaana olunaku lw'eggulu baabayise wano nga muzeeyi ataawa ali bubi. Bwe baatuuse baalingizaako mulingize ng'ali mu nju munda. Ne basitama wali bombi bwe bamaze bagenze bugenzi nti bageze kukima ambulance tebaakomyewo paka kati. Abudu Musoke nga yamjoka ssente w'ekyalo ekyo alambuludde ebyaliwo nga Bunjo atunda amaka ge agaliko n'emizigo gy'abapangisa. Nakolagana ne sekuritale mu kutunda okwo ffenna tetwakyama nti aliwo nange saaliwo. Tugenda okujja nga bamaze okukola ki bamaze okutunda tubabuuza bakkiriziganyiza bulungi n'abatunda n'abaguze nti ye bakkiriziganyiza. Agamba nti Bunjo ku ssente ze teyali akuwadde 10 ng'okuva lwe yaferebwa awadde tatereeranga. Omulambo gutwaliddwa emulago okwongerera okwekebejjebwa. Steven Bulega yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.